Tata ng'omwoyo atuuse, ye wabeera w'enjawulo. Tata ng'omwoyo atuuse, ye wabeera w'enjawulo, omwoyo atuuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Sanso balaba ku mumbejja wa Yesu, lift up your faith altar. Amanya n'eddoboozi yenza omumbejja wa Yesu NKSM. Neebaza Mukama tyananze nno gyogereko eri abatukuvu be. Mwasuze mutya era mwasiibye mutya? Kansubire nti nno ffenna tuli bulungi. Weewaawo mbaaniriza nate mu Bible reading yaffe ompya eyakatwegattako nsaba n'obuwombeefu laba obubaka bw'osanzeeko likinga, commentinga, oluvannyuma subscribinga. Mukama agenda kunkolera obulungi. Kona ku notification bell ofuuka omutuuze owa buli lunaku mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Yes, omulwadde nsaba Mukama okuyita mu kigambo kino akuwonye. Asobeddwa ayeebuuza ebibuuzo byonna okuyita mu kigambo kino nsaba Mukama akuwonye. Nga tugenda mu Bible reading yaffe katukowola omwoyo wa Mukama. Omwoyo wa Mukama Dade tukowola omulungi wange, jjawo okutegeera kwaffe ojja omaamire. Muffe temuli magezi era temuli kutegeera. Otusaasire waddaali tutambudde bubi kubanga wagamba ekigambo kyo tekituula wali kibi. Weewaawo Dadi wange tunaaze n'omusaayi gwo otutukuze tusobole okusoma Bayibuli yo ate tugitegeere tubikkulire obuziba bwo Mukama Tata. Tetusobola gisoma ne tugitegeera wootali omwoyo wa Mukama. Wootali Dadi tetusobola kumanya kiki kyoyagala twogere, kiki kyoyagala tumanye. Ndeka tutambule tuwe ekisa kitambula nga bajjajjaffe baatambula. Mu kitabo kyaffe kino Mukama Tata kye tulimu omwoyo wa Mukama atukozesa eby'ensonga. Kulembera amagenda gaffe n'amadda gaffe. Yimirira wamu naffe otusomese mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Bangi twagala kumanya, bangi twagala kutegeera. Taata kufuga, kulembera, lwana entalo mu bisitaani ze yanditweteddewo Mukama Taata kabaka wabakabaka okutulemesa okutegeera ekigambo kyo mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Era buli kyonna kye tugenda okuyiga tukyongaso endagaano musaayi gwa Yesu eka kitulemu inamaani waffe tukutegeere tukubikkulirwenga enkya n'eggulo mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Weebala omwoyo omutukuvu nti otuuse, weebala omusumba omulungi Taata era nga tukoowoola kulembera. Essula ya 20. Awo Dawudi n'adduka okuva e Nayosi mu Laama n'ajja n'ayogerera mu maaso ga Yonasaani nti, nkoze ki? Buluwa obutali butuukirivu bwange, era kiruwa ekibi kyange mu maaso ga kitaawo, n'anoonya obulamu bwange. N'amugamba nti, kiddire eri, tojja kufa. Laba kitange tabaako kyakola oba kikulu oba kitono kyatambikkulira, era kitange yandinkwekedde ki ekigambo ekyo? Si bwe kiri. N'okulayira Dawudi n'alayira n'ayogera nti, kitaawo amanyidde ddala nga bwe ŋŋanze mu maaso go. N'ayogera nti, Yonasaani tamanyanga kino aleme okunakuwala. Naye mazima nga Mukama bw'ali omulamu era nga nawe bw'oli omulamu, wakati wange n'okufa wasigadde katabuta. Awo Yonasaani n'alyoka agamba Dawudi nti, buli kintu emmeeme eyo kyeyagala kyonna okukola ndikukolera. Awo Dawudi n'agamba Yonasaani nti, laba, enkya omwezi gunaaboneka, nange sandiremye kutuula ne kabaka ng'alya, naye ka ŋŋende neekweke mu nsiko okutuusa ku lunaku olwokusatu akawungeezi. Kitaawo bw'anambuuza n'olyoka oyogera nti, Dawudi andaze, nanneegayirira nnyo leero agende mangu e Besirekemu ekyalo kye, kubanga ssaddaaka gy'eri eya buli mwaka ey'ennyumba ye yonna. Awo bw'anaayogera nti bulungi, omuddu w'anaaba n'emirembe, naye bw'anaasunguwala, kale tegeera ng'ateesezza kabi. Kale kola omuddu wo obulungi, kubanga wayingiza omuddu wo mu ndagaano ya Mukama naawe. Naye obanga obutali butuukirivu buli mu nze, nzita wekka, kubanga wandindeetedde ki eri kitaawo? Yonasaani n'ayogera nti, kireme okukubaako n'akatono, kubanga mbeera kumanya n'akatono nga kitange ateesezza akabi okukuggyako, kale sandikubuulidde. Awo Dawudi n'agamba Yonasaani nti, kitaawo bw'anaaba ng'akuzzeemu n'ebboggo, alimbuulira ani?
Yonasaani n'agamba Dawudi nti, jangu tufulume tugende mu nsiko. Ne bafuluma bombi ne bagenda mu nsiko. Awo Yonasaani n'agamba Dawudi nti, Mukama Katonda wa Isirayiri abeere mujulirwa. Bwe nnaaba nga mmaze okukemekkereza kitange nga mu kiseera kino enkya oba ku lwokusatu, laba bwe waliba obulungi eri Dawudi, kale sirikutumira ne nkikubikkulira. Mukama akole bw'atyo Yonasaani n'okukirawo, kitange bw'aliba ng'asiimye okukukola obubi, ne sikikubikkulira, ne nkusindika ogende mirembe. Era Mukama abeere naawe nga bwe yabanga ne kitange. Naawe olindaga ekisa kya Mukama nga nkyali mulamu, nneme okufa. So si kukoma kw'ekyo kyokka, era naye n'ennaku zonna tolisalako kisa kyo ku nnyumba yange, weewaawo okutuusa Mukama lw'alimala okusalako abalabe ba Dawudi buli omu ku nsi yonna. Awo Yonasaani n'alagaana endagaano n'ennyumba ya Dawudi nti, ne Mukama aligivunaana mu mukono gw'abalabe ba Dawudi. Yonasaani n'alayiza Dawudi nate olw'okwagala kwe yamwagala, kubanga yamwagala nga bwe yayagala emmeeme ye. Awo Yonasaani n'alyoka amugamba nti, enkya omwezi gunaaboneka, era banaakumagamaga, kubanga entebe yo eneeba njereere. Awo bw'olimala ennaku 3 n'oserengeta mangu, n'ojja mu kifo mwe weekwekera ekigambo ekyo bwe kyaliwo, n'obeera awali ejjinja Ezeri. Nange ndirasa obusaale 3 ku mabbali gaalyo nga nteeba ssabbaawa. Kale laba ndituma omwana nga njogera nti, genda onoonye obusaale. Bwe ndigamba omwana nti, laba obusaale buli ku luuyi luno gye ndi, kale n'obutwala n'ojja, kubanga waliwo emirembe gy'oli, so tewali kabi, nga Mukama bw'ali omulamu. Naye bwe ndigamba omwana bwe ntyo nti, laba obusaale buli ku luuyi olw'omu maaso go, kale ne weddukira, kubanga Mukama ng'akusindise. Era ekigambo ekyo kye twayogerako ggwe nange, laba Mukama ali wakati wo nange ennaku zonna. Awo Dawudi ne yeekweka mu nsiko. Awo omwezi bwe gwaboneka, kabaka ne yeetuulira okulya ku mmere. Kabaka n'atuula ku ntebe ye ng'olulala, ye ntebe eriraanye ekisenge. Yonasaani n'ayimirira. Abuneeri n'atuula ku lubirizi lwa Sawulo, naye entebe ya Dawudi yali njereere. Naye Sawulo teyaliiko kyeyayogera ku lunaku olwo, kubanga yalowooza nti aliko ky'abadde si mulongoofu, mazima si mulongoofu. Awo olwatuuka enkya, omwezi nga gumaze okuboneka, lwe lunaku olwokubiri, entebe ya Dawudi n'eba njereere. Sawulo n'agamba Yonasaani mutabani we nti, kiki ekirobera mutabani wa Yesu okujja ku mmere, newaakubadde jjo newaakubadde leero? Yonasaani n'addamu Sawulo nti, Dawudi yandaga nga neegayirira nnyo okugenda e Besirekemu. N'ayogera nti, leka ŋŋende nkwegayiridde, kubanga ennyumba yaffe balina ssaddaaka mu kyalo, ne muganda wange yandagira okubaawo. Kale nno obanga ŋŋanze mu maaso go, leka ŋŋende nkwegayiridde ndabe baganda bange. Kye yava alema okujja ku mmeeza ya kabaka. Awo obusungu ne bukwata Sawulo eri Yonasaani n'amugamba nti, gwe omwana w'omukazi omukakanyavu omujeemu, simanyi nga walonda mutabani wa Yesu okwekwasa ensonyi n'okukwasa ensonyi obwerere bwa nnyoko? Kuba mutabani wa Yese ng'akyali mulamu ku ttaka, tolinywezebwa ggwe newaakubadde obwakabaka bwo. Kale nno kaakano mumunkimire, kubanga taaleme kufa. Yonasaani n'addamu Sawulo kitaawe n'amugamba nti, ekinaaba kimussa kiki? Akoze eki? Sawulo n'akasuka effumu ly'okumufumita. Yonasaani kwe yategeera kitaawe ng'amaliridde okutta Dawudi. Awo Yonasaani n'agoloka ku mmeeza ng'aliko ekiruyi kingi, n'atalya ku mmere yonna ku lunaku olwokubiri olw'omwezi, kubanga yanakuwala olwa Dawudi, kubanga kitaawe yali amuwemukidde. Awo lwatuuka enkya, Yonasaani n'afuluma n'agenda mu nsiko mu kiseera kye yalagaana ne Dawudi, n'omulenzi omuto ng'ali naye. N'agamba omulenzi we nti, dduka onoonye nno obusaale bwe ndasa. Omulenzi ng'adduka n'alasa akasaale ku luuyi olw'omu maaso ge.
Awo omulenzi bwe yatuuka mu kifo eky'akasaale Yonasaani ky'alasizza, Yonasaani n'akoowoola omulenzi n'ayogera nti, akasaale tekali ku luuyi olw'omu maaso go? Yonasaani n'akoowoola omulenzi nti, dduka yanguwa, tolwawo. Omulenzi wa Yonasaani n'alonda obusaale n'ajja eri mukama we. Naye omulenzi teyaliiko kye yategeera. Yonasaani ne Dawudi bokka be baamanya ekigambo. Awo Yonasaani n'awa omulenzi we ebintu bye, n'amugamba nti genda ozitwale mu kibuga. Awo omulenzi ng'agenze, Dawudi n'agolokoka mu kifo ekyali ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo, n'avuunama amaaso ge n'akutama emirundi 3, ne banywegeragana ne bakaaba bokka na bokka okutuusa Dawudi lwe yayingiriza. Yonasaani n'agamba Dawudi nti, genda mirembe, kubanga tulayidde ffembi mu linnya lya Mukama nga twogera nti, Mukama anaabanga wakati wange naawe era wakati w'ezzadde lyange n'ezzadde lyo ennaku zonna. N'agolokoka n'agenda, Yonasaani n'ayingira mu kibuga. Essula ya 21. Awo Dawudi n'atuuka e Noobu eri Akimereki kabona. Akimereki n'ajja okusisinkana Dawudi ng'akankana n'amugamba nti, obeeredde kyomu so tewali muntu naawe. Dawudi n'agamba Akimereki kabona nti, kabaka yantuma omulimu n'aŋŋamba nti, tewaba muntu anaamanya ekigambo kyonna eky'omulimu gwe nkutuma newaakubadde bye nkulagidde, era n'abalagira abalenzi egindi n'egindi. Kale nno kiki ekiri wansi w'omukono gwo? Mpa emigaati 5 mu mukono gwange oba kyonna ekiriwo. Awo kabona n'addamu Dawudi n'ayogera nti, tewali mugaati bugaati wansi w'omukono gwange, naye omugaati omutukuvu gwe guliwo. Kyokka abalenzi obanga beekuumye obutakwata ku bakazi. Dawudi n'addamu kabona n'amugamba nti, mazima twaziyizibwa okuba n'abakazi ennaku nga 3. Bwe navaayo ebintu by'abalenzi byali bitukuvu newaakubadde nga lugendo bugendo. Kale leero ebintu byabwe tebirisinga nnyo okuba bitukuvu. Awo kabona n'amuwa emigaati emitukuvu, kubanga teyaliiyo mugaati wabula emigaati egy'okulaga egyaggyibwanga mu maaso ga Mukama okussaawo emigaati egibuguma ku lunaku kwe gyaggyirwawo. Era omuntu ow'oku baddu ba Sawulo yaliyo ku lunaku olwo ng'aziyizibwa mu maaso ga Mukama, n'erinnya lye yali Dowegi Omwedomu, omukulu w'abasumba ba Sawulo. Dawudi n'agamba Akimereki nti, era tewali wano ffumu newaakubadde ekitala wansi w'omukono gwo? Kubanga saaleeta wamu nange kitala kyange newaakubadde ebyokulwanyisa byange, kubanga omulimu gwa kabaka gwali gwa kwanguwa. Kabona n'ayogera nti, ekitala kya Goliyaasi Omufirisuuti gwe wattira mu kiwonvu Era, laba kiri wano nga kizingiddwa mu kiwero ennyuma w'ekkanzu. Oba oyagala okutwala ekyo, kitwale, kubanga tewali kirala wano wabula ekyo. Dawudi n'ayogera nti, tewali kikyenkana ekyo, kimpe. Awo Dawudi n'agolokoka n'adduka ku lunaku olwo olw'okutya Sawulo, n'agenda eri Akisi kabaka w'e Gaasi. Abaddu ba Akisi ne bamugamba nti, Dawudi oyo si ye kabaka w'ensi? Tebaayimbiragana ku ye nga bazina nga boogera nti, Sawulo asse enkumi ze ne Dawudi obukumi bwe? Dawudi n'atereka ebigambo ebyo mu mutima gwe, n'atya nnyo Akisi kabaka w'e Gaasi. Awo n'awaanyisa empisa ze mu maaso gaabwe, ne yeeralalusalalusa mu mikono gyabwe, n'ayagulayagula ku nzigi eza wankaaki, n'akulukusa amalusu mu birevu bye. Awo Akisi n'alyoka agamba abaddu be nti, abaffe mulabye omusajja ng'aguddemu eddalu, kale mumuleetedde ki gye ndi? Mbuliddwa abalalu n'okuleeta ne muleeta olusajja luno okulalukira mu maaso gange? Olusajja luno lunaayingira mu nnyumba yange? Yes, haleluya, haleluya. Abaluganda Mukama yeebazibwe. Bakulisaayo nnyo mu Bible reading yaffe. Mwebale kunneegattako, mwebale kunjagala, mwebale kuyayanira Mukama Katonda. Mwenna abanneegasseeko mbaagaliza olunaku lulungi mu linnya lya Yesu Kristo, n'abagenda otwegattako mwenna
ekitabo kyaffe tukiwanga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa yesu tukikowolyako omuliro gw'eggulu okukyetolola leka mukama katonda tutambule nga bajjajjaffe batambulanga so singa ffe betwagala wabula nga bw'oyagala leka tuluŋŋamizibwa omwoyo omutukuvu mu linnya erya yesu kristo omwana wa katonda omulamu. Mwoyo wa mukama fuga mu kigambo kyaffe leka kitukolemu omulimu mu linnya erya yesu kristo omwana wa katonda omulamu. Sigendeeza omumbejja wa yesu NKSM kulobuweereza omumbejja wa yesu lift up your faith altar. Ompya yakategettako nsaba n'obuwambeefu likinga commentinga subscribinga sharingirako gw'olina nawe omukadde wa buli nnaku sharinga tolema sharinga bwekiba kikoze bulungi. Shalom shalom shalom. Ndawe ebiwonvu kankuleko ofuge tata wange nkuyita ofuge sebo katukuleko ofuge mu